Mu science ne tekinologiya obuntu bungi obutono nga butunulirwanga obutono wabula nga buno bwa mugaso eri obulamu bwo. Kino kisinga kusanga mu mawanga agakula nga muli abantu abafaayo ku bintu bino. Leero mu tekinologiya tukuleetedde kufulu y'akagaali kamaanyi ga kifuba koggala nga weeyambisa essimu yo ey'omu ngalo. Mu bibuga ebirimu omujjuzo nga New York mu America, Tokyo mu Japan ne Amsterdam ekyabuddaaki, bannansi abakolera mu bibuga beeyambisa nnyo obugaali bumaanyi ga kifuba. Mu bitundu bino n'obubbi bw'obugaali buli waggulu nnyo, y'ensonga lwaki bannassaayansi bavuddeyo okuyiiya tekinologiya ayinza okuyamba okulwanyisa obubbi buno. Abakugu bano bayiiyiza kufulu ey'ekika kya linka, ng'eno osobola okuginyiga oba okweyambisa essimu okugisiba. Essimu tekoma kukuyamba kusiba ggaali kyokka wabula n'okulabula singa wabaawo omuntu aba agezaako okunyonyogera kufulu yo oba okubba eggaali yo. Obulungi obulala obuli ku kufulu eno, bw'oba ggwe nnyini ggaali yeggula yokka kasita osembera weeri kyokka bw'eba terina kyekumanyiiko, mwattu tewabeerawo kyekola. Kufulu ya linka y'amaanyi ddala nga n'omubbi ne bw'agezaako okugisala oba okugyokya n'ebyuma tesaanuuka. Kufulu eno egula wakati w'emitwalo 25 n'35 eza Uganda, nga wano teziriiwo era tokeera n'oginoonya mu Kampala, olina kugifuna Bulaaya. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache ku Ra Kingdom TV Amalindirire. This is Kingdom TV.